Kati nze sibaddewo nnyo nga njagala nnyo kulaga mbu ndi mwana wa Kafeero. Era ku luno ndi omu ku bantu abagenda okukkiriza ekivudde mu DNA. Baba bagambye siri mwana wa Kafeero oba ndi mwana wa Kafeero, mu kino njagala tuwummule tufune mazima. Era nze natula mu nnyumba ne mbagamba nti ebyokuziikula Kafeero si yandibadde ensonga esembayo. Bwe tuba nga tulemaganya okukkaanya, Balamu nga tanaba kutuyambako kuziikula Kafeero, asooka atuyambeko atutuusa omukulembeze w'eggwanga. Naye tubadde tusaba ku ttaka lya muzeeyi bakwateko AKM bagiwe abaana abeegaanibwa be basinga obungi. Tuba tusabye nnyo abaana bali 100 abeegaanibwa kumpi 15 bakwateko AKM bagambe nti eyo AKM tugibawadde babaziikangaawo, si kuzimbako. Era nga kigenda kubeera kijjukizo ky'abaana ba Kafeero abeegaanibwa. Ne mbagamba nti bakwate AKM bagiwe abaana ba Kafeero abeegaanibwa. Kyali kikola bulungi nnyo. AKM ku muzeeyi ebyobugagga bye yaleka terina makulu okusinga okuweebula ekitiibwa kye. Ebyo ne bw'obitangira bagamba nti muzeeyi bamuziikudde naye wabaddeyo eddagala eribadde wansi mu malaalo ng'oggyeko lino ery'okungulu. Bino byonna bye twayiseemu DNA bw'enaabeera ekomyewo bulungi nga y'amazima, omwoyo gwa Kafeero gugenda buwummula mirembe. Omusika bwe yateekako baamuggyako. Wulira eno ebintu bino bibuzaabuzibwa. N'abaana boyinza ogamba nti bye yalaga ensiga onagamba nti nkuyimbyeko Swazi oli mwana wange tolina magezi ge. Kati osobola obeera emirembe wansi eyo. Amalaalo ge bandibadde bajja ne bayooyootako ne bateekako ekimuli ne bagenda gabeerako Bayibuli na Kuluhaani ne bateekako eddagala nga balinga bagamba nti gwe baziikawo mu kaafiiri n'osanga ku malaalo ge nga bakolerako ebintu eby'ekisiru. Ate yabagamba nti niwe ndi bamagombe nkomawo. Ate era ekyamwogeza ebyo byali ebintu bibiri bya wongo na musaayi gwe butatereera. Wano ku Swazi nti Swazi singa yammatira n'ebyo bye yatunda yatatuuka ku level yakwegaana baganda be tebandizudde naye si mwana wa Kafeero, kuba Swazi atambudde emyaka 15 nga buli omu amanyi mwana wa Kafeero. Kubamu akafaananyi nga Swazi baganda be bazze gy'ali namugamba naye tuli baganda bo n'ababuuza kale muli baganda bange mwagala ki? Ndamu naye twagala kulima tuya taata waffe yaleka ettaka ddene. Muzeeyi bagamba bamuzika ku eka 2 mmeka ate nga bagamba ate ziwera wadde 2 oba 3 ziwera nga ziri 3. Naye endagaano gye nalaba gye batundako 10 ku 10 miliyoni 4 eyo mu kyalo batundako 10 ku 10 miliyoni 4. So kati kiyingezaako okulaga nti ojja kulaba nti Swazi singa yakwatagana bulungi ne baganda be ne balaba ne batema omuwendo batera balina okuba nga bakwasaganya ebintu bya Kafeero, wandirabe nti bino ebyokuziikula muzeeyi tebyandibaddewo. Naye wabaddewo omwana agamba nti at least bamuziikule. Oyo yaba aziikudde si ffe. Oyo yaba aziikudde. Kuba ze mugambe ne projekiti zange zagenda wabweru. Era bwe byannemeredde byogenda wabweru ntandikawo cleaning agency company. Kati nina abaana bembeera nabo tukola. Sokuja nempatana nsobola okujja kweno kalina nengamba mmanyi eno flat njala nze agenda cleaning ate yo ya miliyoni 7 nti mumpe 10 nitujagala nti mujagala mu bbanga kinti emyezi 4 ngamba mmanyi njakuwa n'abaana 5 buli mwana kanaku njakuwa emitwalo egyeeki oba emitwalo egyeeki. Kitegeeza nti nze sibadde nnyo mu bintu bya muzeeyi. Nze nga n'ogamba nti ndi mwana wa Kafeero nga tekimpa makulu kuba ze nkuze ebintu bye mpulira muzeeyi yafa siriimu. Nga otya n'okuba na girlfriend bagamba taata wo yafa siriimu. Tumaze kula kutega nti muzeeyi tiyafa siriimu, muzeeyi yafa birowoozo. Ng'ate n'ebirowoozo ebyamutta. Ani akati nga banagamba mbu ofudde siriimu kati amawulire gawandiika musujja mbu abantu bayitire ku musujja si bwe kiri. Era omuntu kasaba kwandikako amawulire mbu wafudde musujja mbu kikabonero akalaga mbu tebagala kwasanguza mbu siriimu. Kati baba kugeraageranya bisala birungi yafa ate yali mukazi wo okitegeera emikwano gyo ate bonna baweddewo. So kikyengezaako okulaga kati nze sibaddewo nnyo nga njagala nnyo kulaga mbu ndi mwana wa Kafeero. Era ku luno ndi omu ku bantu abagenda okukkiriza ekivudde mu DNA. Baba bagambye siri mwana wa Kafeero oba ndi mwana wa Kafeero, mu kino njagala tuwummule tufune mazima. Ensonga nti Swazi singa yava kwanza navaayo ne ŋŋamba nakola interview mu Bukedde teraba nakuweza mwezi ku program Taasa Amakaago. Buli mwana baamukubira agende ekyagwe ayogere ensonga erina amakulu. Buli mwana yeebuzaabuza. Nze Katumba nze ababukedde gwe baatwala ne nnyimira mu nnyumba ya taata wenti ne ntuula. Naye nga ntudde mu nnyumba neebuuza kiki engenda okwogera mu nnyumba ya taata. Nga kimanyi bagenda kuŋŋamba baziikule kitaawo oba nedda. Nze okumanya amazima gange ne mmanya nti ndi ku buzibu. Nalina ofukasinga ku mwoyo gwa muzeeyi ku bye yakola ate nfukasinge ne ku bulamu bwange ng'omusajja. Era nze natula mu nnyumba ne mbagamba nti ebyokuziikula Kafeero si yandibadde ensonga esembayo. Bwe tuba nga tulemaganya okukkaanya, Balamu nga tanaba kutuyambako okuziikula Kafeero,
asooka atuyambeko atutuusa omukulembeze w'eggwanga anti wulire nyo omutuuka wa pulezidenti w'eggwanga nga famire mwenna nga naye ekyokuziikwa takyagala mujja mugamba nti muzeeyi omanyi kiriwo twagala ziikula muzeeyi naye tubadde tusaba ku ttaka lya muzeeyi bakwateko AKM bagiwe abaana abeegaanibwa be basinga obungi tuba tusabye nnyo abaana bali 100 abeegaanibwa kumpi 15 bakwateko AKM bagambe nti eyo AKM tugibawadde babaziikangaawo si kuzimbako sikulimirako wulire no taata era nga kigenda kubeera kijjukizo ky'abaana b'akafeero abeegaanibwa ne mbagamba nti bakwate AKM bagiwe abaana b'akafeero abeegaanibwa kyali kikola bulungi nnyo AKM ku muzeeyi ebyobugagga bye yaleka terina makulu okusinga okuweebuula ekitiibwa kye kyali kisoboka bulungi ettaka weeriri Neswaza atugamba wali yalizingawo ate abalala batugamba yatunda yateekawo ebikajjo muyende kakati ate tebazikudde muzeeyi ate bya DNA ebigenda kuggwa otegende nti Katumba si mwana wa Kafeero otegende nti Gundi mwana wa Kafeero naye ate ebigendo sigala mu mawulire baba byanfuna omugendo tegeera nti bino ebitu olutalo lw'ebinfuna bwe lugendo sigala eby'abaana bigenda kukoma biyinza okukoma guno omwaka oba ogujja mukyala bisirikirwa ensonga y'okutunda ekajjansi yagirimu saaliyo nga batunda naye mpulira beetikkanya abaana ekyo kankiveeko oyo maama nze mbadde musabula naye kati ngeri gyagenze ku musaayi sikyasabula kati twagenze ku nsonga ey'amazima kiki mbadde ngezaako okulaga nti ekeyo bagiwa abaana nga bagenda baziikaawo tuli mu kutemaatema webale nnyo ate noli alina otwegana yafa obagamba nti muzeeyi yasomesanga abaana abatali babe kati gwe Swazi ojjawo amagezi ageegana baganda bo Swazi agamba abantu mbu taata yafa nga yali mu myaka 14 kuba bo baali bakulu ffe twali bato twali mu myaka 7-6 ne Swazi kitaawo bayafa nga oli myaka 14 gwe walina budde ki obutambula ne kitaawo okumanya nti eno gyalidde ekyeggulo eno gyalidde ekyemisana osobola okwawula mu baganda bo abaawula abasosola alinga agamba nti yatambulanga ne muzeeyi namugamba nti ono omukyala ngenze naye kati nindirako awo namugamba nomugamba nga wakiseewo omwezi nti katali lubuto kyaliyo naye mwana nga ffe kitegeeza nti baganda bo tobeegaana wabula bateeketeekera akatono bakakkane busigala n'omuluvugo okubagamba naye tewamanyiira kukola ng'olinda kivulu na bintu birala ate amagezi ge muwa Swazi bakizuba nti oli mwana wa Kafeero ngenda kwebaza era njagala otunde buli kyomanyi ekyo kisobola wekyo kisoboka naye mwenyini weetunde tukulinde atunde ne bagenda omuziika atundewo kubanga kimunyumira yatuuza ebingi Swazi nkanveewo ekyo bwe kiggwa bagambe nti kati mukoze ebivulu myaka 19 sente mbadde muzitwalawa nga ne kkala oba langi musajja gye yaleka ku nnyumba mu 27 yekyali kuki nga n'amalaalo wotulira amalaalo ga Moze Radio naga Kafeero malaalo ki ag'omuyimbi amalaalo ga Kafeero galinga amalaalo g'omugagga yali omubbi ku kyalo nja kinnyonnyola amalaalo ga Kafeero galinga amalaalo g'omugagga yali omubbi ku kyalo so nga ate amalaalo ga Moze Radio galinga amalaalo g'omuyimbi asomesa eggwanga for example omugagga wabanga yali agula mwanyi ku kyalo naye nga minzaani y'enzibi agaggawala mwana wattu ne bano babba bamulaba ne bagamba naye wayi alina sente ate yanaani agula emmwanyi naye nakizuula nti oguza omulala emmwanyi nebbeeyi agisuula osobole ogula ku ye kati omugagga oyo waafa bamuziika bulungi n'akayumba bamuzimbira naye olw'okuba yabbanga abantu buli ayitawo agamba nti kyatubbanga ekyo kibeere eyo kati ge malaalo ga Kafeero so nga singa muzeeyi nga bagamba nti ngetugamba nti ennyimba ze zivuga wandibadde olaba amalaalo ga Kafeero nga gasinga ga lwediyo era kwanza nabagamba tukwate ennyimba ezirina amakulu nga 4 oba ezi zimala okuba ekyobulambuzi tukwate musaayi gwange nsaba twogere tukole ngenda bituukako bakole ekigiraasi bakiteekemu ejjinja bawandikeko musaayi gwange nsaba twogere mu Luzungu ne mu Luganda bakwate oluyimba lwa Walumbizaaya baluteeke mu kigiraasi nga luli mu Luzungu ne mu Luganda bakwate oluyimba Buladina Ndibakooya ennyimba ezirina amakulu Kampala mu kooti kati bakole ekijja nga kiri ku AKM kitundu wansi bateekewo pavers bakwate amalaalo akakayumba kalimu tukajjewo just kayumba tuzimbe ennyumba ng'ate si yakumubikka nga gy'oli nti alina gy'agenda kola amalaalo naye nga tebakyo gateekako ate osibe nosibawo kola amalaalo nga gali mu nnyumba nga yenkana nga wano we tuli okutangira kati ebyo byewalaba weebale nnyo okutanga anti kakati ebyo
ebyo ne wobitangira bagamba nti muzeeyi bamuzikudde naye wabaddeyo eddagala eribadde wansi mu malaalo ng'ogyeko lino eryokungulu. Bucupa bawondesema bucupa bwa Cutex. Ani jikaba bucupa bwa giraasi obwo tebuggwerera. Ejiba zibanga metals. Yes. Babisanze. Nze bisijja kwogera naye bye naledde mbisuubira. Wabirabyeko? Wawulidde biwulire? Nabiwulidde ate nga n'abyogera kitaffu. Bwe yalimba. Oba kati bw'ogamba nti yabadde mu ndongo abaleeta endongo mikwano gya Kafeero Nfanfe. Endongo yabaddeyo yali yavunda. Kati bw'ogamba nti endongo ng'abaleeta endongo ate tubamanyi. Oba kuba buyaayo obwo kati oba olimbi. Tesobola kubuuza wabirabyeko. Kati bakole bwe batyo. Kati nga kinali njagala nti bakole bwe batyo. Ani ola abikola g'ogamba? Nze terasobola bikola batono nnyo abaana abalina ag'amagezi. Twazinga tasobola okuggyako nga neegasse n'abaana abalina okwagala kwa muzeeyi ate mbalaba. Era ensonga nti mu bino byonna bye twayiseemu DNA bw'enaabeera ekomyewo bulungi nga y'amazima. Omwoyo gwa Kafeero gugenda wummula mirembe. Era nsaba abaana bonna abaana abagenda ogamba nti baana ba Kafeero mube n'amagezi. Era tube n'amagezi twegatte. Nfe okulaba nga buli kimu ekintu kya muzeeyi kirabikanga we kiri. Ennyumba ye bagiddaabirize n'amalaalo gesebo tuddewa. Olowooza. Because bagamba omwoyo gusigalawo bbanga lyonna. Era gwe guno. Guwulira gutya? Ku bino byonna ebigenda mu maaso. Kati nze ndowooza nti mu kusooka omwoyo gwasooka ne guwulira bubi. Bino eby'omu 2021 awo muzeeyi kyayagala. Era yakozesa amaanyi g'obutamuziikula. Ate kakati nze we nalabira we wano abasajja abaali babeera naye ku lusegere okuli Beroni Kibuuka okuli Senkubuge baavayo ne bagamba bali mu kuloota. Omanyi omuntu yabeeranga ne kitaawe waloota n'agamba kitaawe yagala temunziikula. Ate gwe omwana batona kyoyogera kuba oli yabeeranga ne kitaawe ku stage. Era twasooka ne tudda emabega ffenna nga famire. Ate kyannyambako nti nze sibaddeewo okwagala kuziikula muzeeyi. Kuba nze idea ze nnina zibadde zisobola okulungamya abaana ba Kafeero nga si kuziikula. Weebale nnyo. Nze nnukkiriza nti yabyagadde. Eyizo omwoyo gwe gufubutukawo gugende. Kubanga omuntu bamuziika omwoyo gwe basobola okugusiba. Okoze ebyobugagga byo olambye nti wulira eno. Ayinza okuba abadde trapped mu purgatory mu katu gyata purgatory. Ngali trapped awo. Weebale for example. Anti wulira eno. For example sijja kugeza kugwenza kaneegezeeko sitya. For example nfudde. Ntaddewo omusika wange. Omusika wange bamuggyeewo. Omulala alonze omusika omulala. Kyokka nga n'alonze omusika n'okunzika teyanziika ate agamba ye kitange. Yakwegaana n'okwegaana. Weebale. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti baali balina okugema omwoyo ogwo ng'obudde bukyali. Kuba bakimanya nti muzeeyi bagamba muzeeyi yali musirise naye nga kikwatagana n'obusungu n'okkuba yali mwangu. Era kikyamuyitanga nga bagamba nti nga waatamiira abeera nnyo yekka. Ate bagamba nti yabeeranga n'ennaku nga tayagala nnyo kuba n'abantu nga wanywa omwenge n'atamiira tayagala kwesembereza muntu kabeere mukyala nga ayinza okugamba ebyama byate bimuswaza. Kuba muzeeyi yafa munaku yazaalibwa munaku okitegeera. So nendaba nti bwe tuba tulaye pulezidenti n'ateekateeka enteekateeka eri gye nkugambye ne bagamba n'ekirala kakati pulezidenti asazeewo ebivulu ebibadde bikubwa tebiddamu kkubwa. Pulezidenti talina buyinza afuga kyati. Atuddeyo mu lockdown. Kuba talina buyinza. Naye obuyinza obugira ebyo byonna. Abulina ekisooka. Mwali muzudde eno wansi nti bano be yawangala nabo bano byonna biganye. Kati nga yalina okugenda. Kubanga bagamba nti muzeeyi we yafa nga tanaba kufa yali mu ddwaliro. Buli yagendanga ensambi y'omulaba yagendangayo nakapapula. Nga muzeeyi ali wali ku ndiri afa nga buli ajja agamba muzeeyi nsayingirako wano mukati nti nze golekedde akataka kano. Obayoba yakavaawe omulala najja muzeeyi eri emmotoka wagirekera nze abantu bajagamba tiwagimba sooka onsayinga. Nga bamanyi agenda kufa. Bagamba muzeeyi yatuukanga ekiseera nga buli gwalaba ajja gy'ali ayagala bukakafu okumulekera byali bangi. Ebirala yazirikanga n'abireka. Ngalaba tayagala kuwa tozze tamanyi ne woyise kumutuukako. Kitegeeza ki nti eno yonna twali tukubyeyo ebituli okuva mu bayimbi banne okuva mu baganda be okuva mu baana be nga tukubyeyo ebituli. Kati nga pulezidenti yalina okwogera nga lwaki ayogera kubanga ono yali muyimbi wa ggwanga. Sawa ye ne bagamba nti Michael Jackson waliwo obuzibu ojja kulaba nga pulezidenti abiyingira mu wensi eyo. Lwaki yali muyimbi wa ggwanga ne projekiti ziyaleka zikyakola amagoba mu gavumenti. Kitegeeza nti kino
okusaba president ayingire mu zino ensonga sibadde nti njogeza butamanya njogera kufuna omuntu asobola okwogerayo ekisembayo naye mwana wattu niwe twafunye abantu abatuyamba otuuka omukulembeze balabye nga kino kyekikola kino kisaanidde so we baakikoze kati puroguramu etandika we baakikoze okuziikula muzeeyi kyandaze mu bintu bya mirundi ebiri muzeeyi bamuziikudde lwa bintu ebyo bisatu bamuziikudde okulungamya omusaayi gwe ne bamuziikula okumanya ebyobugagga bye byaddawa si baana owulira baani olaabo kati kansokenda bona naye asobola okutegeera kyeŋŋamba bamuziikudde lwa bintu bimeka bisatu okutegeera abaana b'abatuufu lwaki kuba nze sirwana kubeera mutabanyi wa Kafeero era nze sikaayana kugamba nti ndi mwana wa Kafeero nze nkaayana kumanya mwana wa Kafeero ne bamuziikula olw'ekintu ekyokubiri kumanya bya bugagga bye byaddawa ekyokusatu kulaba nga bateekateeka obulamu bwe nga bamaze zuula abaana era obugagga bwe era kino kyakigamba abaana ba Kafeero akati ensonga enkulu ebyobugagga naye kyembuuza olumbe lwa Kafeero lwayabizibwa olumbe lwa muzeeyi nze ndi muto okugamba ebyo naye okusinziira ku bye tuwulira ku bantu abakulu ebimu ndowooza lwaki muzeeyi yabadde alina oziikulwa muzeeyi tebamwabiza lumbe omusika gwe yateekako omusika gwe yateekako bamuggyako wulira eno ebintu bino bibuzaabuzibwa n'abaana boyinza ogamba nti byeyalaga ensiga onagamba nti nkuyimbyeko swazi oli mwana wange tolina magezi ge kati osobola obeera emirembe wansi eyo ogugumuka amalaalo ge bandibadde bajja ne bayoyootako ne bateekako ekimuli ne bagenda gabeerako bayibuli na kuluhaani ne bateekako eddagala nga balinga bagamba nti gwe baziikawo mu kafiiri teyalina kika teyalina ddiini omusajja yakuba akabonero okuva lwe yazaalibwa okutuuka lwe yafa nosanga ku malaalo ge nga bakweyako ebyo ebintu ebyekisiru ate yabagamba nti niwendi bamagombe nkomawo ate era ekyamwogeza ebyo byali ebintu bibiri byawongo na musaayi gwe butatereera ensonga ki yakugamba omuntu waafa asikusaanawo ng'abasinga be batetenkanya balimberimbe be basookawo okugira okwezza ebitatuukanyi tusigala tulumbira obuvo ebitatuuse bye ebituzuukusa mpe okutawaŋŋanira mbeebika owulira yagamba nti nga ebitatuuse bye ebituzuukusa ye yali mulamu lwaki yeeteeka mu bafu yali mulanzi era n'agamba mujja okunenya abafu kino kye baakoze ki swazi yanenyezza taata okuba nga yatuzaala abaana bangi okumuziikuula nze kati kambabuulire ensonga ate bannange kambabuulire neewaza amawulire bino kamtugambe sinakola interview okuva etwavudde ku DNA era bannamawulire batugambye nti bannamawulire bali awo mu geeti nze era saayise mu geeti kwaba supaaka baabaddewo abaki nze nayise ebbali lwaki nadde sobola kola interview yonna kuba nadde nosooka okwebaka ndowooze wadde banzigyeko anti omukyalo ono kati ayamuwadde ennamba yange mukwano gwange yankozeeko manyi nze onkubira esimu nongamba gundi yampadde ennamba yo gwe sikumanyi naye agikuwadde gwe mpa ekitiibwa obutakuyuwaayo so balungi muli balungi amanyi omuntu kasootakwata amanyi sagala nnyo okuba international gundi ezo mugana ne mwogera ebigambo ebirina amakulu ne babyeditingamu nze bukedde nakigamba ebintu bingi eyataasa amakaago nekyanewunyisa nnyo nti taasa amakaago bajja abantu abakola kumpi essaawa namba ne bajjamu ebintu bya ddakiika 7 nange ebintu byeddakiika 7 nange ebintu byeddakiika 7 byetoola mu kuziikula tewaliwo kyadagala kale ebimu babiyisizaawo naye ize kikyengezaako okulaga nti muzeeyi bamunenyeza era nga neyanenyeza muzeeyi mutabanyi we Swazi era Swazi Kafeero bambi kyewakoze weebali kino nkikugamba weebali kunenya kitaawo ate buli mwana wa Kafeero kano kankikugambe wena byotamanyi buli mwana wa Kafeero DNA engegena gamba nti oli mwana wa Kafeero maama wo Kafeero byamugulira bigenda kudda mu gavumenti ova gwerinda bino bintu bitandika butandisi gwoba olwana kubeera mwana wa Kafeero kufuna bya bugagga waliwo ate agenda ogamba maama wo yaani nti yegundi bamugulira ki wena noonyeza nti maama wo bamugulira eka 3 nga waliwo abaana abeeyongeddeko nga gwoli omu bagenda zikujjako bakulekereemu anti ne bali bazze so nga ate oba kubeerayo nga obadde wasirika nti oli mwana wa Kafeero zibadde zizo maybe baagala okuleeta ekifaananyi ekinene nti abangi be beegaanibwa
ate n'ebyatundibwa bite ebiyinza okuba byatundibwa na mu bankyolo nga lumu ba Luganda b'obugenzi webale nnyo ensonga lwaki nze yalina oluyimba lwe yayimba baluyita obutamatira yagenda n'agamba okusinza ku bino bye tuliko bino Swazi singa yali yamatira nti ennyumba y'ekajjansi baagitunda bana n'agenda ku ttaka ly'ekyagwe n'alipangisa owulira ye kyagamba mbu kulipangisa sisitaafu amulumiza mbu yatunda ebintu pulojekiti ennyimba yazibeeramu buli kimu kati ze wembyogera Katumba goyinza ogamba nti oyo kati ebyobugagga bimusumbuwa naye nedda ng'ogyeko ebyobugagga okunsumbuwa ebyo byonna byakola biyamba ki erinnya lya Kafeero addaabiriza nnyumba atereeza malaalo anoonya musaayi gwe kuba nze mba kuba mwana wa Kafeero nga nze musika buli lunaku no si buli lunaku buli mwaka nanditaddewo wiiki nnamba ey'okugamba nti buli mwana wa Kafeero ajje lwaki saagala mwana wa Kafeero abeere yaboneebone zinatuuka n'ekiteeso ekigamba nti anti kankumalizeeyo nti bino byonna byonna Swazi singa yamatira tiyanditaddewo mbeeyo no muzeeyi yayimba n'agenda n'agamba oyimba baluyita obutamatira alina kapaati keyagamba sooka oteebereza omusajja ow'abakyala abana we bamukwatira ate muka mukwano gwe ne weebuuza kikyafu okuleka abana ng'era tewali byonna asigala akomba jjovu simanyi oba otegedde ekintu ekyo olina abakyala bana kyokka ate bakukwatidde ku muka mukwano gwo ate muka mukwano gwe era tokwani mulala ne muka mukwano gwo ledde ng'olina abakyala bana kati yalinga agezaako okulaga nti obutamatira bubi kale woba olina abana kale genda ate okwane walala ate si muka mukwano gwo nyo oba oyeresezza nnyo omuluvu kikata wano ku Swazi nti Swazi singa yamatira n'ebyo bye yatunda natatuuka ku levo yakwegaana baganda be tebandizudde ti naye si mwana wa Kafeero kuba Swazi atambudde emyaka 15 nga buli omu amanyi mwana wa Kafeero era nga buli omu alowooza nti Swazi by the way nga wogenda ku YouTube n'oteekamu mutabanyi wa Kafeero nga tosobola kulaba vidiyo 10 nga tolabiza Swazi yekka era bwe nalaba webale nnyo nti ye muntu y'omu yabeera ku NTV yabeera ku Bukedde yabeera ku NBS yabeera wa yatambula n'empapula nga watatunda yagambu yakuuma gw'okuuma gwe musika ani yakuwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ebintu bya Kafeero saawa yaleero Kafeero talina mwana n'ogwo saawa yaleero abaana ba Kafeero temulina taata wadde n'ogwo okujjako nga jendi ezikomewo kano TikTok katambuzi njagala ogambe nti Eric Katumba yayogedde kano kasalemu kokka TikTok katambuzi embeera eno Katumba ayogedde waati saawa yayo tewali mwana akola interview ng'agamba nti mwana wa Kafeero talina mwana n'omu kyatandisewo ennaku z'omwezi nga 3 baddayo jeni ebazi tuggyeko lwakuna olwokusatu baagisazamu wali badde otandika nkuwulidde ne ngamba nja twabaddeyo jjo kuba juka eri ya Republic holiday kitegeeza nti okuva ebatuggyeko ffenna omusaayi nga naawe Swazi wazze kitegeeza teri mwana wa Kafeero omwana wa Kafeero agenda kubeera mwana wa Kafeero nga jeni eziwedde si we kiri taata era njagala buli famire etegeere buli wemugenda ku DNA akaakaseera ka DNA nga result tezinadda tewabaawo omwana w'oyo muntu kati Swazi singa yali alina okumatira byeyatunda ne byalidde nagamba kati kankome wano sagala kwerabisa kati buli mwana ajja nti wa Kafeero tugenda kukwatagana muzeeyi tebandi muziikudde ate ne mwennyini tebanditegedde nti si mwana waani nti si mwana wa Kafeero nze embeera gyendala era Swazi tajja kubakkiriza kanziremu ndazaba ne muwaka zendala gye wano kankikkaatirize we nti kamuddemu we nti lwaki nkikkatiriza nti Swazi si mwana wa Kafeero nti ninga agamba okay ekyo kati nkyogera okusinziira ku biriwo nti saawa zino kati ekiriwo ng'ogyeko nti nze ayogera nti si mwana we sinaba kyogera kuba ndi mwana munne ye yaneegaana sisobola mwegaana naye okusinziira nti kitaffe yali alina baganda be n'abantu abakulu midiya yonna kubanga onagamba nti Kafeero abantu bonna ababeeranga ne Kafeero ayajja Kafeero mu kyalo okumweta mu ndongo agamba Kafeero yamubbirako nti Swazi si mwana we muganda wa Kafeero amanyikiddwa nga Nende agamba nti si mwana wa Kafeero wogenda ku kalenda eyo ng'otambulatambulamu buli muntu agamba ndi munnange nabamalako emirembe atunda kusaanyawo kuba kimanya amazima gajja kati wulira okitegeera kati abantu bonna abo we beegatta kati nange Katumba ngamba gwe wabireeta
nze sina buyinza naye otyo essaawa yeno ye era sinafanye ngamba nti omusajja okugamba nti siri mwana wa Kafeero Swazi mwana wa Kafeero ngenda kweyongerayo genda mu kooti nkiddamu naye bagamba nti togenda kumatira wano kugeni sijja gimatira naye bagamba nti Swazi si mwana wa Kafeero nange siri mwana wa Kafeero ngenda kubeera mu mativu ngenda kudda mu kisiikirize sigenda kuddamu complaininga ku bintu bya Kafeero wadde okuwakanya omusaayi ogwavudde mu baana ba Kafeero kubanja kumanya nti obuzibu buvudde mu baana wakuba mu akafaananyi nga Swazi baddawe nga sina kuziikula muzeeyi singa gavumenti yakwata Swazi nemuteeka mu kkomera ne bagamba kati katukebere DNA nga taliiwo nga tetwandyenzudde muzeeyi Musa Kisemakula yavaayo n'atugamba yabadde agiremesa kubanga Musa Kisemakula yatugamba muzeeyi kankyongereko yatugamba nti abaana ba Kafeero mukaayanya bwereere omuntu eyabuzaabuza omusaayi ogwasooka wabanga akyali mulamu ne guno asobola nagamba naye butaweebula kitammwe mukole bwe muti mukwate banene abaana abagamba mbu ba Kafeero bali bana bo bennyini basooka bakoleko DNA babakwate nga bba abana weebale jjukira bamaama banjawulo bwe bafaanagana nga baana ba Kafeero kitegeeza ba Luganda kati mukwate DNA y'abaana abo abamu DNA egi gye muba mujja kuba n'abaana 20 teyali nsonga ntuufu ekyo kyatulemye nga ne babbalamu babiwulidde abatuyambye kati Swazi ate byatuuse nga bimususseeko kati ekyo tekyabadde na idea kubanga olwedde baali baabikuba dde okuva emabega nga bagamba tebikyakola nga bagamba nti wakati wogamba nti ne Swazi amawulire gamubuusabuusa nti si mwana wa Kafeero ate kati ate okoleta DNA ate okuva ku Swazi kati kitegeeza nti kino ekyokuziikula muzeeyi abasajja bano abakulu baalabye nga kino kisembayo nawe nze kinyamba ky'okubeerawo nga ngamba abantu ni mwana wa Kafeero nga siri mwana wa Kafeero kuba nze nina amagezi agasobola okukola ebyange owulira n'oyo omwana aliyo ngaalooza nti mwana wa Kafeero naye bamugambe nti si mwana we naye agenda akole ensi kukola ate kino eno sigamba nti abaana abo tebakola bakola ne bakubuulira amazima maama we aba akyali weebale nnyo obanga maama we akyaliyo mulamu oddeyo omubuuzo omugambe munaye bagambye siri mwana wa Kafeero taata wange yafa bamuziika mulimbo bakugambe nti bamuziika mulimbo ogenda okola ogula ettaka kirawo omugye mulimbo otandike ekiko ekikyo so nga tumaliriza process yagenze bulungi yatambudde bulungi ogirinamu trust okusinziira ku bagikoze trust weyinza okuviirawo kyawedde sina kyakola nti nze alina okukkiriza nti mu kuziikula muzeeyi nze ngamba nti nga bwe bakyogerako baali balina obutategeeza abantu bonna majority obutamanya kusasamaza naye nzoza nti buli mwana bandimuweereza message ng'ebulayo wiiki nnamba nze ntegere nti kati ngenda funa looya wange omu mugambe genda n'abantu abagenda oziikula muzeeyi naye kati wokera ku makya n'oziikula muzeeyi ng'abaana abamu tebaliiwo tetulabye na kikolwa ekyo ng'egye kibaddemu atutte oyo fine yensonga eyo gye nakubuuziza eddagala lye bagamba lye basanze walirabye nedda nakuzemu bulungi kubanga saabaddeyo kitegeeza nti bingi byembuusabuusa nti bano olwokati mwabaddewo kiyinza n'okuba nga bamuddikidoye naye nga tebatuteekekiko nze nalaba ku makya sitawa zaalimu 3 nga balamu amaze okutwitinga nze nemba nga mu mawulire si kuba kintu kyakuziikula muzeeyi ekikolwa kye mwakoze kikola nga waliwo obwerufu kummwe abawakana ate nze basinziira ku sitole yange okuziikula muzeeyi sitole gye nakola mu bukedde ne zino ze mbadde nzijjanga kolanga ntangaaza abantu kuba Swazi kyabadde akozesa nga gamba tayagala kuziikulayo muzeeyi nga ye kyatya sikimanyi naye ng'ate nga nze nkiwagira naye ng'ate nkiwagira mu nkola eya science nga manyi nti omufu tebagenda mujjayo yenna we batyo nga manyi bagenda kujjawo tiles 2 bakole ekintu kye baatugamba era nga nze omwana abadde atambuza ekintu ekyo era guno omusango ngulabangu guli ku nze era bafayina bagamba nti abaana bano omuli basiru ndabanga abavumaani kitegeeza nti mwali mulina okukubira abaana naddala okuziikula kitaawo ani yakutunuza mu ekyo ekya scientific okuziikula tebakitunuzaamu nga nze omuntu bakitunuzaamu muffe ng'abaana ani basawo
batukodde DNA nyini era bakifuniramu mu 2020 babadde awagira okuziikula muzeeyi nkulaba onoonya emiggo kale zibankube nnyo ate kyanoonya tosetinga mwana so nti kitegeeza ki nti mba nakoze interview mutaasa amakaago gavumenti yalabye interview mwasinzidde ku bigambo ebyo mukubireeko abaana nfune looya wange mugambe genda olabye ekyabadde ku ssimu nti omwana embasikiriza kubeerawo nga byobuwangwa ebigamba sijja kujja ne looya wange mwesiga wesize minisita ne abakugu because bagamba baleese abakugu ba forensics abakulira yennyini nabeesize era ekyo saagala kati kubyogera kati kuba nja kutawaanya DNA zino bannaaye ebibuuzo ebimu olina bimbuuza nga DNA ewedde kubanze nze nabye njokwogera nga DNA ewedde naye nga tenaggwa nja kusumbuwa abasawo ekyo nakyo wenkyogera kati nja kuba nsumbuwa abasawo wakati nja bateeka ku mbeera kati ŋŋambe nti ddi tebabagambye wezidda awo nja tutuukawo kitegeeza ki nti tumanyi oba tetumanyi okay kati okusinza ku basawo kye batugambye nti we tubagamba bajjako omusaayi leero temulowooza nti results zankya era nagamba nti mwe abaana bakafeero muddeeyo mukole ebyammwe kuba wano kisigamba nti oba muli kulinda results za bibuuzo nti basala bikuwa ng'ogenda ku campus nedda bagambye zino results ze mulinda tezikuteekawo okubeera nnyo ku bunkenke muddeeyo mukole ebyammwe kubanga batugambye ziyinza okufuluma mu mwezi ogumu ziyinza okufuluma mu wiiki 3 ziyinza okumala emyaka emeka no ziyinza okumala emyezi emeka lwaki batugambye nti abo ne babaayo zino ezasoose zaawedde mwazze bameka ku gundi ku DNA twabaddeyo abaana nozanga 20 kitegeeza nti zino results bagambye nti muzeeyi engeri yalwa mu ttaka kemiko eziyinza okutuyambako okuzuula amazima ziyinza obutaba wano nga tebalina genda South Africa nga gye balina otwala omusaayi wadde kirimu gavumenti era abasawo batugambye nti kino ekintu kibaddemu emiliyoni ezisukka mwaga just musaayi gwokka ng'ogyeko ebyokuziikwa ezo nazo sente endala kitegeeza nti kyamazeewo sente mmeka mpitirivu kati ne batugamba naye mugende mube bakakkamu simu abazitaddemu so nekiba nga kiriwo ekyo naye nze neebaza Katonda nti abantu abagamba nti twaziikudde muzeeyi kubanga kati media eri mu kutukuba bambi muntu gwali eyo nga omwana wa kafeero tunaba kumuyita bisasaala simanyi biki batuyita bingi bambi sooka ogenda olowooze ku mazima g'oyo ayafa ne ku mazima g'oyo kyekyatambudde neewulira bulungi nze okuba omuluvu nga nensi emmanya abaluvu bangi nga ekyogamba nitamo nga kati teyeewuya bulungi okutegeera nti abadde ngaalina neewulira bulungi okubanga ndi muluvu kubanga abantu abamu batuufu mu nsobi kati oyo wabanga alaga nti tuli baluvu oyo mutuufu mu nsobi ze jasi addemu alowoozi yeefumiitirize kati oyo akuyita omuluvu ate yagenda okujagali bambi wali mutuufu mmanyi bakinjogerawo nti ng'omaliriza mbadde nga nwana ku nnyumba ya muzeeyi nti erabika bubi n'ebivulu ng'abantu bagamba Katumba weebale Katumba mwana gwe gwategeera kati saawa ya leero abantu abo abakomentinga nga weebatu kati we bagamba ebyana ebyo tebitegeera naye mbuuza gwe waneebaza nga tomanyi nti bijja kugwera mu kuziikula mu abatusapootinga okukola kino so kati temutukuba nnyo bambi bwe kiri ebigwe ate kati bituuseewo by the way nze mu kino ekintu nja kwebaza Ssenga Sarah Nantongo nja kwebaza ow'ekitiibwa minisita Balamu then neebaze n'abantu bonna abadde balaba nga bagamba nti abaana abo bafune amazima kuba nze njawuya bulungi nga n'obu ngambe nti siri mwana wa kafeero naye nga ku baana abalala bana bongeddeko abalala abasukka mu basatu abamu bana nja kumanya nti waliwo afunye omukisa gomanyi lwaki DNA nga tumaliriza eyasooka tetwagenda DNA yasooka tiyali ku kwagala kumanya abaana ba kafeero DNA yali mu kuteekawo mateeka nti tuli abaana bameka era omusika Mantini bwe yakizuula nti DNA eri bali baswazi baagala bafulume nti bali bana yagenda akubira buli mwana esimu ng'amugamba nti tugenda ku DNA eno kubanga si amazima abaana ne bagaana okkiwuliriza naye buli mwana yagenda ku DNA abaana abasukka mu 9 tewalina omwana n'omu gwe bagamba nti buli bakafeero bonna results zakola ki zagaana so amaliriza then etuuse we bidandawa so nga tumaliriza abazadde ndowooza kino tufunemu ekyokuyiga abaana baffe tubateeketeeke ne bye tubalekedde
kuba kati kino ekimu ku bitawaanya Swazi byanfuna kiri clear. So abazadde mwenna balina abaana tutwale keesi ya Kafeero nga bwe tugirabye, kuba keesi badde mu mawulire kuva mu 29 kuva 29 nga yakafa okumala emyaka 2. So ababaddewo mwenna kuva mu myaka egyo kitwale nti nsonga nkulu era tugimu ekyokuyiga. Kumaliriza kanterezeemu ono wamma abazadde mwenna abali eyo ekyokuteekateeka abaana kubamu akafaananyi ng'ofudde accident obadde bateesa otya era anaabadde yeetegese okulaba ng'ofa accident. Muzeeyi waffe ku ssente ze yalina n'omukwano gwe yalina olaba bagamba nti muzeeyi yalinga asomesa abaana nga school fees asooka kuwaayo z'abaana abatali babe. Kati kyogamba nti yalina birowoozo bisobola kuteekateeka. Bannange osobola ogezaako oteekateeka omwana naye buli woleka abaana nga bato tewali kuteekateeka. Kwamu akafaananyi olwadde olina omwana gwe wazaala Masaka ow'e Masaka tategedde nti bba wange yalwala awulidde ofudde anaamanya atya. So bannange kino akyogedde ono ayogedde ekigambo ekirina amakulu nange kangatteko nti temukoma kuteekateeka abaana kyokka wabula muteeketeeke abantu abagenda osigaza abaana bifo nga tunaba kuteekateeka mwana. Era ensonga lwaki nti kati batukuba mu mawulire abayimbi bonna bavuddeyo bakomplaininga naye mwe abayimbi abakomplaininga mu twakoze ekintu kibi nnyo mulaba ebintu binene mu myaka egisukka mu 15 kummwe ani yali akuŋŋanyizaako abaana ba Kafeero kalenda era ani mu baana ba Kafeero omwana akyayaganya okujja. Kati temulinda kulaba nga keesi ezze ate muveeyo mwogere temunoonya content ku kino ekiriwo wabula mufumiintirize ate mulowooze. Manyi message egamba weti we cannot help everyone but everyone can help someone. Naye ngalira mu maka amateeketeeke ne bateekebwa tebabadde nnyo mu nsonga za kwagala kuziikula muzeeyi waabwe. Abaana abakulira ewa muzeeyi Ssenkubuge waliwo ne yabeera ewa mwami Misaaki okitegeera. Kati simanyi Swazi yakulirawa. Andi kakati Swazi bedde oyo muzeeyi agenda okufa nga bagamba nti newaka nga babagoba kuba bagamba nti sisita atuwulire eno siro ojja gitema katukole oyinza obutaddamu kunfuna so ojja gitema kankubulire bagamba nti Buladino owaddala is a true story. Era bagamba nti muzeeyi we yagendangako ekyaggwe nawulira nga waliwo agamba nti Buladino si mwana kuba erinnya yali bamuyita na Mirembe omwana bagamba olina Mirembe si mwana wo mbu muzeeyi yaswala era bwe yaswala n'atwala omwana oyo ku musaayi agenda okizula nga si mwana we n'amukuza n'amusomesa n'agamba nti waaliba akuze nja mubuulira amazima. Era muzeeyi ekyamuleetera okuba luno oluyimba kubanga yalaba nga agenda kufa nga aleseewo obutakkaanya. Era muzeeyi oluyimba lwa Buladina lwe lulese okulaba nga bamuziikula kuba mwennyini yaleka evidence eraga nti weebale nnyo ayinza n'okuba nga yali agamba Buladina naye ng'agamba Swazi anti ye mukulu we. No sisita wange toseka nkubuuzeeko sitamidde nkubuuze wamma oli mukyala ono omusajjawo owulira afunye ssente n'akuzimbira amaka n'akukoya bizinesi n'agamba nawe waaye mukyala wange ono engeri gye ndi sereebo mba mugulidde amaka ne bizinesi lwaki atambuza ebigere n'aggula n'emmotoka bw'ate n'okozesa emmotoka gy'akugulidde ate n'ogikozesa ng'obwenzi kuba mama wa Swazi bamugulira emmotoka n'akubira muzeeyi n'amugamba kanfune driver nvuga nze olumu nkoowa. Muzeeyi n'amugamba nti wali buzibu so nga driver aleeta ka boyfriend ke kali akavuga booda basobole okubeera bonna. Yavuga pikipiki ya bbululu taata wa Buladina era gubaawa omwana kitegeeza nti amaka nkubuzeeko sisita w'ozaala omwana w'omuvugagga nga si wa musajja oyo ow'omubwavu kakasa atya nti yali wa musajja oyo oba osobola omunyoma nga yitalina ssente ate no Swazi gwe baazaalira mu nnyumba y'ettaka eri gye mulaba wali eri. So mu kino ekintu tube n'amagezi tugatte sigambye nti Swazi si mwana wa Kafeero asobola okuba naye nkugamba nti nga bwe yagamba nti effujjo ly'omuze ogw'embaliga amaka gange gaabuna ebyawongo nga maama waagufudde omugano kitegeeza nti yazunganga buli lunaku. Manyi kibayita omugano kyekintu mama wa Buladina gyali era ye maama wa Swazi nti taata yali musajja muganda nti okugamba nti maama wo naye yafa tiyayagala abantu kufukasinga nnyo ku muntu yali mwenzi mu nnyumba. Kati ne Swazi eyo y'opportunity gyafunye najja n'asetinga ne kana akawala kana kadde kajja keeyita Buladina akalalu n'ebizindalo kalina obwana obungi bamuggyeko ebirowoozo naye nga sisita wa Buladina owadda ne mawulire temumulabangako mwana mugezi mwana mwetowaze ne taata we yamutwala dda alina mu bufumbo. Era we nalaba ono omukazi ayakozeko bintu eyo alina ebiiso musanyi Kafeero byayogera bituukiridde mbu yagamba niwendi bamagombe nkomawo akomyewo
bwe yabuulirira omwana Bladina Kino yagaana bad girl. Ekyemimwe eminene. bwe yabuulirira Bladina afumbirwe mbu nakati Bladina tumulaba azunga buzungu zitafumbirwa oyo si ye Bladina gwayogerako. So nti mu kino twe nga tunoonya amazima abalala mwafunye content naye tewali buzibu era mubadde nga waneno nga mugamba omusajja bamutte bamutadde ku kalaba temusobola nakuddawo kubanga muli ku nsonga ey'omuntu ayassa abaana abana kati muli ku nsonga ya kuziikula Kafeero. Bannayuganda. Mwandibadde kati nga temuli kugamba nti abaana ba Kafeero tebalina magezi. Gwe mwennyini nyini ogamba abaana ba Kafeero tebalina magezi naye gwe weerabidde olina amagezi naye ate owadda ekintu kitalina magezi n'okiwa obudde. Kitegeeza ate kati gwe nkutwala entya. Omuntu alina amagezi mu bintu bya Kafeero wandibadde odda ebbali oyogere nga biwedde oveeyo komera ogambe bannange bambi musajja babadde batuufu naye kati saawa ya leero oli mu kujajinga ate ekintu ekigenda ovaamu amazima. So don't be a menace. You guys tube bantu baki bantu beetowaze tetwagala mutufudde abagwagwa ku kino naye ng'omusajja ono waayogedde ebintu bibadde mu mawulire emyaka 15 mwagala ki kyolina omumanya nti baba butaziikula muzeeyi twandibadde tukyakola sitole ez'obukambo ne saawa yeeru kati tukola tuli bakakamu. Kitegeeza ki nti ebintu ebimu bigenda kukoma era byategereddwa ddala nti bigenda kukola ki bigenda kukoma kuba nange mwenyini ayogera kati eba nzula nga si mwana wa Kafeero nina ebintu bye ngenda okukola ebirala okitegeera. So kati buno bwazze nga bwerufu mulinde okuba obwerufu lwaki mukuba ensonga erimu obwerufu kyemugamba gavumenti tetegeera eyakoze ekintu kino. Nze njogedde ebigambo bingi ebirimu okutaasa famire ya Kafeero nga si kumuziikula naye gavumenti bwete bwe yasazeewo. Kitegeeza kati ogwo si musango nga tonabakuba bintu bye twakoze sooka okuba ebirowoozo by'oyo abadde atusindiikiriza.